Enteekateeka ya Youth Livelihood Program bwe yajja mu 2014 waliwo essuubi okukyusa obulamu bw'abavubuka wabula bangi ku bano bakyali mu mbeera mbi ate n'okusingawo. Oliver Bulyaba yakulira ekibiina kya Kakinzi Youth Rice Growers Project ekyambogo mu ggombolola y'e Butuntumula. Mu Oktoba wa 2014 Oliver ne bammemba abalala 15 bafuna obukadde 8 nga bagenda kulima muceere wabula ebyaliwo abinyumya bw'ati. Sente bazituwa ntandika okukola naye challenge gyetufunye climate change ekyo tukola embeera y'obudde okusooka twafuna enkuba nga nnyingi amazzi gatwala omuceere gwonna. Oluvannyuma lw'emyaka 2 kati obukadde 8 obwaweebwa ekibiina kino tebulabikako wabula basobola okuzzaayo emitwalo 5 omwaka oguwedde olwo n'ekibiina ne kisaanawo. Olw'okuba ensimbi zaali zakwewola Oliver atubuulidde nti yafunayo ku ssente atandika okulima kasooli oboolyawo asasula ebbanja lino kyokka era tebigenze bulungi nga kati agamba gavumenti kyeyagala kye beebakolera. Kyensaba kati bo bemanyi ekyokukola kino tukolera. Alipoota y'akakiiko ka Public Accounts Committee aka disitulikiti y'e Luweero NTV gyefunyeeko mu kyama eraga nti ebibiina olwafuna ensimbi bangi bazikozesa bubi omuli okuzeegabira ne bakolamu ebyabwe so nga abo abeetaba mu by'okulima bonna beekwasa omusana. Ku bibiina 32 ebyanoonyerezeddwako 15 byasaanawo dda. Kati yaziba watuleetere gube yakola ki beyawa kubanga otekako endagamuntu yo ngojuza foomu eri otekako endagamuntu yo ekyalo gyosangibwa na buli kimu ebikwatako nti tebabadde beteefuteefu kimala olw'ensonga nti projekiti programu ebaguddeko buki bugwi. Miliyoni 406 disitulikiti y'e Luweero ze yafuna okuteeka mu bibiina by'abavubuka eby'enjawulo. Ssaawa zino miliyoni 78 zokka ze zisobodde okuba nga zikomezebwawo. Ebibiina by'abavubuka bingi byaweebwa ssente zino ne byabulukuka so nga n'abo abasobola okuzikozesa bagamba tezasobola kukomawo. Wabula tekizuuliddwa nti ebisinga ku bibiina bino byali bya mpewo tebyaliyo. Kireetawo okubuusabuusa obanga disitulikiti y'e Luweero enaasobola okununula ssente zino naddala mu bibiina eby'empewo. Amyuka radisi w'e Luweero Katende Hussein Kibazo agamba era bazudde nti abakozi ba gavumenti abali mu nteekateeka eno beenyigira mu buli bw'enguzi mu kiseera ky'okugaba ensimbi zino kino nakyo nga kigaanye bangi okuzikomyawo. Olw'okuba omuntu yali ateekwa okufa okufuna katugambe miliyoni 7 g'omuwaddeko 3.5 ate nga yagamba mu proposal ye nti ebintu bye yeetaaga bya miliyoni 7 kati ono ofiisa amuggyeko essente ezo automatically abasoose n'amulemesa. Ssente zino zaaweebwa ebibiina 71 era zirina okuddizibwayo mu myaka 3 n'abavubuka abalala basobole okuganyulwamu. Tulina mu rekodi nti waliwo abaabasemba ababamanyi tugenda kulaba nti tufuna abantu abo batuyambeko. Carlton Scovia Nakamya, NTV.